Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala mbayetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okubeera ng'ofuna ebbugumo mu mubiri gwo, naddala mmwe abakyala singa obeera onnyogoga ng'ofuna obunnyogovu wansi mu bisambi, wansi mu bukyala bwo ng'oli munnyogovu, njagadde nkuwe ku ddagala ligenda okuyamba oyongereko ku bbugumo mubiri gwo. Ensonga eyo y'ebbugumo nno nnungi nnyo okubeera nga mugitegeera, okubeera ng'ogyongera mu mubiri gwo, obeera weekozeeko saaviisi oyo ayamba omwami wo okubeera ng'akunyumirwa. Olw'ensonga omukyala yenna buli w'obulwa ebbugumo omwami wo aba tajja kunyumirwa. Kati n'olwekyo kye mbasaba mufube okulaba nga mwongera ebbugumo mu bukyala bwammwe, nga mwongera ebbugumo mu mubiri gwammwe, kigenda kuba kirungi nnyo. Eddagala enjagadde obbawaako lino ddyo lyakunywa bunywi, kwegamba obeere ng'ofuna ebbugumo nga liviira ddala munda. Kati n'olwekyo njagala owulirize bulungi nnyo. Nkusaba ofune eddagala lye bayita amatovu. Amatovu ge goolaba, funa ebikoola by'amatovu bifune bulungi nnyo. Kati bw'omala obbifuna funako ebikoola nga 4 oba 5 oba 6, bitereeze bulungi nnyo olabe nga tekuli kantu konna kawuka konna. Teeka mu kasefuliya iwamu amazzi amatonotono amasaamusaamu, teeka ku kyoto tokose eddagala eryo lye bayita amatovu. Olaba nga liyidde, nkusaba obeere nga oliwummuza wansi awo libe ng'eriwolaawolamu lisigalemu ekibuguumirize. Olina ddinywa nga lirimu ekibuguumirize. Bwe limala okujja nga liwoze bulungi lisigaddemu kibuguumirize, funa akasengejja beera ng'osengejja eddagala eryo. Omala oddisengejja nkusaba otandika okunywa. Funa ekikopo. Kati bw'ofuna ekikopo teekamu kitundu kya kikopo kinyweko ku makya, ekitundu ekirala kinywe kawungeezi. Okitegedde? Kwegamba olunaku lwonna lulamba oteekeddwa kunywa kikopo kimu. Kati n'olwekyo ku makya nywa kitundu kya kikopo, n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka nywa kitundu kya kikopo. Kigenda kuyamba bulungi nnyo. Ogenda kufuna ebbugumo wansi mu bukyala bwo, ogenda kufuna ebbugumo mu mubiri gwonna. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.